about Muhoozi's tweets. Alright, omukulu mumuwulidde bulungi nnyo His Excellency Yoweri Kaguta Museveni finally olunaku olwaleero video esafeesinze ng'ayogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda naddala ez'omutabani we Gen.Muhoozi Kainerugaba. Abudde n'agamba nti no mu tweets za Muhoozi teziri direct wabula aziyisawo nga parables. Tutandikira olunaku olwaleero naye nga tetunnagendayo video bagituwereka like oba omaze subscribing weegate ku mukutu gwaffe guno. Sooka otandikirawo. Kakati omukulu His Excellency President omukulu Yoweri Kaguta Museveni tulabye ebigambo byali mu kwogerawo wabula video kyali mpanvu kakati ambe mugenda kuba mukewulirirako ko biki byagenze alaba abasinga mbadde mwebuuza nti tweets za Muhoozi taata we taziraba oba mama we taziraba kitegeeza waba agamba nti tweets zirina meaning oba zirina kyezikwese kitegeeza tweets azirabira ddala niwe kuba kutiisatiisa oba ayagala kukola ate kitegeeza muzeeyi we aba akola atya aziraba. Tuyinza n'okuba nga tuli wano nga twebuuza nti Muhoozi byayogera oba byogera atamidde wabula nga abyogera ali soba nga te muzeeyi we akoze ki nga inamu omukono amugamba tuteekayo kano kati bateekayo kano nga ina kyebakola batya kyebagezaako okubanga abayisaawo wabula nga bakibuzaabuza oba nga bakyogerera mu parables bakusobola okubuzaabuza Abannayuganda. Naye nga Abaganda balina olugero olugamba nti esolo y'omukulu awaddugala wewalaba. Bw'aba muzeeyi we asobola okwogera bw'atyo kitegeeza ekijja oba mutabani we kyali capable okuba nga akola aba akola atya aba akimanyi. Awo wenyininyini n'ebyomukulu Charlotte ono nga ye mukyala wa Gen.Muhoozi Kainerugaba Fred Lumbiye wamu n'abalala bavuddeyo ne bamutabukira. Lwaki bamutabukidde? Video mu maaso awo tugibaleetedde nyongera obajjukiza video yo mugituwereka like gwata na subscribe yakola ki subscribe nga weegate ku mukutu gwaffe guno. Gwe olowooza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni alwedde okubeera nga facing abazungu alwedde okubeera nga facing international community kubanga international community yagambye nti no Gen.Muhoozi Kainerugaba wanaasigala nga atulugunya Bannayuganda they are going to find their way forward into Uganda's matters. Katubulirawo tulina omumanya international community wetuuka okuyita it means waba tekyalina options you have no way through nti osobola okugaana n'ogamba togenda okusafacinga oba togenda kukola ki kubanga okkiriza oba okwaniriza okusaba kwabwe webabona onaaba oganye then they can take a hard decision nosanga nti bakuggyako aid nosanga eggwanga ngaffe abantu ate tunyigirizibwa olw'ensobi depend on loans kimazima sente budget yaffe ewedde Uganda yo nga yo teyabaddeko na sente zaayo zonna twaziggyewa mu loan kati awe basaliddewo n'okwongeza emiwendo gy'ebintu bwe amafuta sukaali baagala gezaako okujja sente mu bantu basasule endowooza looni zebakola ki zebali wabula looni zetutende kyenjagala okubuuza nawulidde buli omu alina ebbanja lya milioni 2.8 njagala okubuuza omulabi waffe gwe owa Wonderboy Anisensad ekibanja libogerako walijjayo ddi milioni 2.8 walijjayo ddi abalijjayo ate balikozesa bala abasinga tebamanyi anti no lino bbanja bo bamanyi buli munauganda bamanja milioni 2.8 bo balowooza nti no bagende ne beewola gavumenti nga yo yeewola ku lw'ensi yaayo kati weewola ku lw'ensi yaayo World Bank oba bank eziwansi loans yo kyekola egenda nebalamu population igamba kino Uganda ina population y'abantu milioni 5 kati bagamba kati population milioni 5 tugenda bawola trillions meka trillions tugambe nga 5 kugamba nga buli muntu kati nga buli omuntu bawalawo ne bagamba kine kati ku bantu milioni 5 tuwawola billions meka 5 aba trillions 5 tegeeza buli omu agenda kufunako maybe ku bantu milioni 5 kitegeeza buli omu agenda bafunyeko ebbanja lya milioni meka 2 kitegeeza omuntu omu mu Uganda okukola milioni 2 kisobola omutwalira myaka ng'esatu kati bo baba bakola ki babeera bayita okisegera ekintu kyova olaba bagamba nti buli munauganda bakola ki bamubanja fine oyinza obutakiraba naye oba ogenda kisasulira mu magezi via value added tax oba oguze ekibiriti kibeera nga kya nusu 5 nga ogiguze nusu 10 tosobola nabitegeera
but obeera okisasula ki indirectly naye nga ate tusingira ddala okwasa n'ennaku ngaffe Abannayuganda osangira ddala nti sente zino abasajja bazijjayo naye n'ogenda okusanga nti budget y'omuntu omu one single person ngeri mu kawumbi kamu oba buwumbi bubiri buwumbi busatu for one financial year naye nga akawumbi ako ekitwalira bbanga ki gavumenti okubanga esobodde okubanga ezijjayo mu bantu nezeddiza nesobola okubanga esosola interest ne World Bank. Naye nga video y'omukulu President Yoweri Kaguta Museveni nga yogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda ku Gen.Muhoozi basinga bangambye kino video eyinza okubeera nga byebimu ku byava mu meeting kubanga video bw'ogyetegereza bulungi His Excellency Yoweri Kaguta Museveni alinamu ku mind ndowooza yeno meeting gye baayogerako etaafuluma kati saawa zino ekoze eki efulumidde kumu n'ezo audios z'aba General Otafire wamu ne General Salim Saleh azifulumidde kumu ate baagala kulaga eggwanga Uganda nti Bedla there is a conflict in the government of Uganda in the state of Uganda mu State House Bedla kitokota sokoleze video yona tumale tukomewo n'ebirala bitubaleetedde maaso awo naddala bikwatagana ku Mama Charlotte ono nga mukyala wa Gen.Muhoozi kandi Lugaba kotadde ate n'omukulu Medad Segona ate bibye byokya bibye ebiswaliza ddala soka tubapulengire no video tukomewo. There is something positive in those tweets. The positive thing is that you can see he's concerned about the issues of passion. You remember passion? He has got passion for this, passion for Tigray. He has got passion for this one, for that one. Okay, that's good because other people have got other different passions. Other people have got passion for stealing, for tribalism, for easy life. But for him, he has got passion for all these people's causes. But the problem is that's why I totally encourage him to be more in contact with His Excellency Kagame about editing. About editing the tweets. The negative point is that you should not always externalize your passions. You may have passions, but keep them inside yourself. Don't externalize them. Otherwise, you get us into unnecessary problems like with the Prime Minister of Ethiopia. Because he had passionately sent tweets about the Tigray. And this was his personal passion. Uganda has considered, whether passion or no passion, but considered position was leave the internal affairs of the Tigray, of the Ethiopia, for them to sort them out. So that's the issue he needs to work on, the issue of the tweets, and sometimes the surrounding those tweets. We have discussed all this. He will, I'm sure, sort it out. So that's why, for me, I'm always relaxed with the children. I give them my opinion. And alright, binga tubitadde ku mabbali omukulu Fred Lumbi olunaku olwaleero agambye nti no Charlotte oba Madam Charlotte oba Mama Charlotte mukyala w'omukulu Muhoozi basinga okwagala nno yataddeko erinnya lyokusatu Lutalemwa Lutalemwa nakukwata onakuba kiboko zotawulirangako yongerako Gen.Muhoozi kani Lugaba Lutalemwa nga mutabani waani Gen. Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa amanya nogeeyogerera ago gawulira Lutalemwa Tibuhaburwa galina kye gategeeza zitonda bula tugende mu maaso
Lutalemu atalemwa. Kale tugende maaso. Wabula nga njagala kusooka kusaba oyo atanaba kubanga yeegatta ku mukutu butongole weegatteko ayagala okulanga naffe bizinesi yo tusobola okuba nga tugyongeramuko ku maanyi langa naffe enamba z'essimu weziryawo 0373 ate ne Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa namba zizirawo esembyayo 711 omukulu Fred Lumbuye abyayogedde ku Maama Charlotte bituufu oba si bituufu oba Fred Lumbuye ayongeddemu ku supu tumatu kumona video ya Segona ekituufu kyo kiri nti in my own view nasooka kulowooza nti Kajubi Fred Lumbuye content creator nti oba awaayiriza wabula for a series of time ebintu byagenzaako ngenze muwobudde ebintu byayogerako ogenda olaba nti bituufu ayinza n'okwogera ekintu ekitanabaawo wayitawo omwezi w'ebbanga finally ekikola kituukawo kati era baba agambye nti mukyala wa Muhoozi Charlotte yalya ssente z'eddagala lya oxygen ze bali balina okukozesa mu COVID-19 oba nga yina kyamwogerako balina ebizimbe byebazimbye bweru ekyo kyekyo President Bobi Wine yabagamba nti malls ziri mu mawanga ag'enjawulo naye nga bannyinizo bali Uganda batudde nakasero bali mu State House naye nga malls ziri mu mawanga ag'enjawulo njagala n'owulira omukulu Fred Lumbuye byayogedde ku mukyala w'omukulu Muhoozi Kayinigaba Lutalemwa ng'ayogera ne ku Millard Segona amaaso awo anyogera obajjukiza video mugituweereka like zokubyange tambula ku speed yawaggulu nnyo gwatana subscribing akadde kajja mu personalize okatekemo sokola abebishe bigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda otubulira ebirozo byo mu comment section olowooza omukulu Fred Kajubi Lumbuye byayogedde ku Maama Charlotte habituufu oba just jinga bijinge ekyo kibogera mu Luganda okay kubanga diddigi yakutandika okyali muwala mutonyo n'akoonona era diddigi okuwasa Samu Kuteesa mukwata mataayi ng'akoonoonye ng'okyali muwala muto era tewasoma mwe mwalutinkudde kati ddala drinking twagala tubulya Charlotte yasoma ki yasoma naani yasomera ludda wa yasoma kwenkana ki oli mu promoting mbona yabeerawo ng'alindiridde nga first lady kyekiri kyewagambye bwe simanyi mugazi waako ogambye tuyakugambye it was a message from your father-in-law Sam Kahamba Kuteesa that you are making a big mistake already we have problems najja nakugamba so mwenna saagala babalye ssente mbwe simanyi beautiful wife nga n'omuto beautiful wife nga n'omuto mukalu moreover mbale mwena kye mutamanyi nabagamba sera cow and educated cow oba sero bihogo and educated bihogo these people they intermarriage so kwegatta okuzaalanganamu baba tebayina windows baba nnyonnyodde bulungi nnyo nti Charlotte ne Muhoozi balina ebagattangana oluganda era kiteeberezebwa nti ono bwe tuba tuli mu Buganda obutuufu ono ali ku mwannyina gwe yazaalamu abaana gwakalakasa ebbanga eri lyonna wakiwulira mbwenu wakitegeera bwe tudda mu Luganda olwaffe lutuufu ono ali ku kazini sister we gwali mu kalakata gwayita mukazi we kazini sister gwali mu kalakata gwayita mukazi we nabagamba bano awo Sarah Cow educated cow tekimugana kuwasa mwana wa sengaawe tekimugana kuwasa mwana wa kitaye muto tekimugana kuwasa mwana wa maama omuto nenga ate bagatta jeans ofunye okutegeera ndi kasita bagamba nti others still at large nga teba mentioninze manya gaabwe kitegeeza they are doing that at their own advantage they can pick anyone yamuteeka file eyo nga ebaagala nebo gamba nti others still you should mention the names of those who are still at large and the number of those who committed crimes on those files. But there is no number of the people who committed there is no number of those who committed crimes, and there is no names of those who are still at large. Chiri open nti nange basobola okunga tebatadde ku file ezo nga musajja atundi wano kafomu eggulama so yebera bwere so honorable Senyo wonna woli n'abakulembeze ba national platform ng'omanye toli mu makoona kimanyi nti file yeekanyanya oba yeebutambala kwoli naye provided mulina okwebereramu bye mulya obudde mutambula bantu kiba musinkana amasimu ge mukuba munyobya ne baani
kano kanotinge. Omanyi bampita kinanjo kyanchimize. Bampita kinanjo kyanchimize. Waliwo ka video kenva okupostinga. Ng'omukulu Sseggona akali amaggwa agamba nti nze naleetedde okusazibwamu kwa oluguudo lwa train mu Uganda. Omwami oyo mbadde namwesonyiwa naye ate antinkudde. Mukulu Joel Ssennyonyi n'abakulembeze ba National Platform ina kye mutamanyi. Tukyali musajja. Waliwo ebuzizaako lwaki buli musango gwonna ogulimu abakulembeze ba National Platform n'aba opposition abalala lwaki Sseggona yagutwala. Sseggona is a state agent. Confession zokola lawyer wo zonna aziwandika nazidiza state. Yensongola kimwanguira nnyo okujja okweteeka ku file eyo ye n'atekinga over. Ekyo nja anti yati lutinkudde ekyo mbadde nkirekedde ebbanga. Sseggona akali amaggwa kino mbadde nkirekedde ebbanga nga abantu beebuuza lwaki ggwe ku baloya bonna bali mu Uganda lwaki ggwe ozunga ne file z'abantu ozigwako naddala ba political prisoners abeebiina. Ngenda kusaba ekibiina kya National Platform muddeyo ku nnono yammwe ey'abaloya bafamanyiddwa. Oyo musajja buli kyonna kye mukola ne pulaani gye mukola buli kimu akiwandika n'akiddiza gavumenti n'ebira n'abiwa abalamuzi ne bakola against ewa will. Ekyo mbadde temukyetegerezanga. Ekyo kyogedde kubanga okoze video n'onnumba nga sinnakulumba ne bulijjo nkisirikidde nga saagala kutiisa bantu. Njagadde okyogera ensi ekimanye. Era security alert zikoze eki? Ziwedde. Njala tugende ku video yatuleese mu buterevu bwayo. Video